Munyenye yakaya kusokuseyo yaka Yesu yatubona amazima n'obulamu n'okuwera tuli mbaale era nga tutandise ekigambo kya Mukama yagamba mugende mubeere abagwira bange mu nsi yonna mubuulire enjiri kyokka gye tulina okukola okuweereza Mukama era kati tusimbudde tuli ku Lavanda village bakiyita batya kino Venanda bakiyita ekyalo bakiyita Shenanda village tuli ku church bayita Sozi International Ministries tugenda okubuulira ekigambo twebaziza nnyo abatugenda okuta abagatambula kusaba Mukama obugabirizi olwo tugenze ekigenge kikusensera kikulya kigamba tolokoka naye tomanyi wonoofa abantu baba banaaba naye aserera n'agwa mu kinaabiro n'afa gweoyinza okubeera ng'ogamba nti nze nja kulokoka nga naatera okufa naye wali amanyi essaawa teri amanyi essaawa kati munnange yensonga lwaki tukuleetedde paasipooti y'eggulu ku mulyango gwo olwaleero tuwandiika abo abagenda mu ggulu be tuwandiika paasipooti eyo yeggulu nga ye Yesu yendaga muntu bayibuli egamba nti ebyensi bituyigiriza eby'omu ggulu ku nsi kuno twafuna endaga muntu ne bawandiika n'abaana bawezezza emyaka 14 ne babawandiika endaga muntu gye ziri naye gwe jjajja w'ekinaana olina endaga muntu yeggulu kibuuzo kati jjajja weefunira endaga muntu ayebazibwe tulina tutambula tubuulira Yesu omulungi amawulire ge tutambuza ga Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu eyava n'azuukira oyo eyakugula n'omusaayi gwe bayibuli egamba mu Isaaya nti yeetikka obuyinike bwaffe ffe obuyinike bwe yeetikka yali teyeetisse migugu gya ngoye naye yeetikka endwadde zikuluma yeetikka ebikumeketameketa mu magulu yeetikka ebyo ebitambo ebikusuza ng'ossera banno yeetikka ebyo ebikumekesa amanya ekiro nga weebase yeetikka ebyo ebikufukisa ku buliri ng'oli mukulu ebyo bye yeetikka kati bw'okkiriza Yesu n'olokoka munnange tosigala kyekimu akukyusa akusumulula n'akuwonya kubanga omusaayi gwe gunaaza buli bbala gugenda kunaazaako ebyo ebikufusa ku buliri gunaaza bye bimekesa abaana b'amannyo gunaaza bye biganyanya abaana b'endusu munnange kkiriza Yesu olwaleero okulokoke mujjeeyo obulokozi bayibuli egamba nti jjukira gye wagwa weenenye ku lubereberye wazaalibwa mu kifaananyi kya Katonda naye n'oyonoona n'otatuukirira lwaki twayonoona tijjajjaffe Adamu ne Eva Katonda bwe yabatonda n'abatonda mu kifaananyi kye naye ne